Tusinkana abantu bangi mu mirimu egy'enjawulo gye tukola mu bifo eby'enjawulo bye tulagamu naye nga twebuuza ekibuuzo kino abantu bano bakoze batya oba baggyeewa ssente. Osinkana omuntu ng'alina bizinesi ng'erina weetuuse n'ogamba ono yakikola atya. N'osanga oli ng'alina obuweereza bw'akola abali mu service business n'ogamba ono akoze atya oba yakikola atya kubanga afuna akasente. Mu program Pakasa ekyo ky'olunaku olwaleero tugenda kulaga emiwaatwa egy'enjawulo gy'osobola okukozesa naddala gw'omukyala okufuna ssente, okwongera ssente mu buweereza mu bizinesi gy'okola naye nga tukulaga ebintu ebiri ku ground ebituufu by'olina okugoberera. Nkwaniriza ku program Pakasa nze Omumbejja Ndagwelila. Mu studio tulina abakugu, tulinamu n'abakyala oba omukyala eyafuna akasente okuva mu group project naye agenda kutubuulirako emboozi ye oba olugendo lwe lwali lutya. Tujja kutandika n'omukyala ali mu kyambalo kyensinga okwagala eyo kala ya mukwano. Twesimye okuba nawe ku program Pakasa. Buuza kuba tulaba erinnya n'omulimu gw'okola. Mbalamusiza mwenna, amanya gange bampita Topista Ntale Sekitto nga history yange ya ssente mbadde emyaka gyonna okuva mu buto nga nkola mu banks. Twesimye okuba naawe. Amin. Ate ku luuyi luno tulina omu ku bakyala nga ye yafuna mu nkola eya group project naye agenda kutubuulirako okuba okufuna ssente zino togwa bugwi mu bbanga n'ozifuna waliwo emitendera gye batunuulira. Twesimye okuba nawe ku program Pakasa. Yennyabo. Buuza kuba tulaba erinnya n'omulimu gw'okola. Balamusiza bassebo ne bannyabo abatulaba ku mpewo za Bukedde TV mu program Pakasa. Amannya gange nze Josephine Nabawala nga ndi mukyala ayina guest house. Kyala Sekitto njagala tukone ku nsonga ya ssente. Ese nyabo. Oyogedde ku kubanga oyambako abakyala okuzza ssente zibataddemu ne bazizza mu nsawo oba okuzigaziya oba okuzongerako. Awo njagala tulambulule ebisookerwako embanga njagala okukola ssente kuba bangamba okufuna si kyekituufu, okuzikola kyekituufu. Obanga njagala okuzongera mu bizinesi yange obanga ntandika butandisi emiwaatwa gye giriwa. Nsooka okwebaza Katonda nti ampadde omukisa okujja wano kuba waliwo ebintu ebimu by'omanya n'ogamba bottom line bwe tubimanya nze n'Omumbejja ffekka oba ne wendi tetumala kubanga tuli mu ggwanga nga ebiseera ebisinga obutamanya kyekitufuula abasibe b'embeera gye tubeeramu. So kyenjagala okusooka okwogerako olunaku lwaleero nti abantu bangi nnyo abakoze ssente ne bakera ku makya ne baavuwala. Abantu bangi nnyo abeewoze ne bazinoonya oluvannyuma lw'emyaka 3 nga tebakyaziraba. So ku myaka gyange ne ku experience gye nnina njagala okusooka okwogera ku kye bayita okumanya wa awatuufu n'ebintu by'olina okukola okwetegeka okugamba nti kati ntuuse. Bwe tuba tusomesa ekintu ky'okufuna ssente abantu obutakyerabira tukigeraageranya n'omugole. Tosobola keera ku makya n'ogamba nkya ngenda kufumbirwa. Wabeerawo okutegeka okubeera ng'omuntu bw'anaakulaba olinga ekyokulya ogwanidde okuwasa bw'oba mukyala. So obuzibu obusinga nti abakyala bo baba balowooza nti bw'aba ayagala ssente kyekyo naye remember agenda ozifuna n'agenda ozigaba buli omu atunuulira selfish the side ye. Agenda ozifuna abalowooza kintu kimu neetaaga ssente, agenda ozigaba abalowooza kintu kimu ono anaasasula. So njagala nnyo Abannayuganda naddala abakyala bategeere weetegeka otya okutuuka okubeera omugole agwanidde nti banka zijja kuyaayaanira zikuwe ssente. Era tulina abakyala abasomye naddala mu ezo incubation centers mu training ziye kye tuyita financial literacy oba okumanya n'okutegeera nga banki zibakubira lwaki era beebo beebamu banki zonna bezeetooleramu kubanga bategekeddwa nga tonnatuuka kubeera nga abawola bakuyaayaanira olina okusooka okukyusa gwe ndowoozayo n'enkola y'ebintu. Kati tusookedde ku kiri ekirina okuyingira wano mu mitwe gy'abantu nti ekisooka tosobola kutereka ssente ne ziwera ng'ofulumya ssente weekiteetaagisa. Tweyanza nnyo mukyala Topista. Mukyala Nabawala okwongereza ku Topista kyatuwadde atuwadde background ennungi ennyo ku ngeri abantu gye basobola okukola oba okufunamu ssente mu bizinensi zaabwe. Gwe experience yo mu bizinensi yo yali etya oba ebadde etya? Experience yange mu bizinensi yange
nga ntandika oba nga mmaze mu ntandikwa bakati wano twagala tutunulira omuntu atandika mu kutandika twasuulanga ekibiina ne tusuula ne tugamanya nti tusudde 1,300 abantu tuli abantu 30 emitwalo 9 obambaze buli lunaku ne tugabana omuntu ofuna emitwalo 9 kati bwe twafunanga emitwalo 9 egyo nentandikawo n'akatini bwe natandikawo n'akatini nengenda era saalekerawo okusuula kibiina nenyongera okusuula nga buli lwenfuna ngenda nyongeramu kati nabulindi awo ne bagamba waliwo ssente za ggulo nga tetunatuuka ku ssente za ggulo njagala twogere ku bibiina ebyengeri gye bikolamu wafuna otya abantu abatuufu abantu nga badduka ne ssente z'abantu abantu abatuufu bw'obeera n'omuntu okumala omwaka omanya omuntu omutuufu n'atali mutuufu omanya nti ono muyaaye ono si muyaaye kati tufuna omuntu omutuufu tumanye ono tajja kulya ssente zaffe nga buli lunaku tutwalayo 1,300 abantu ssente ezo bwe ziwera omwezi ne muwa omuntu omu n'omwezi omulala ne muwa omuntu paka lwe muggwayo. Muli abantu bameka muli mu business restaurant ne guest house yennyabo muli abantu bameka 30. Kakati discipline eyo abantu abamu agamba nti nze ntereka omutwalo gumu nengusula mu kaboksi ne kumacha nenkamenya mwakola otya anti kati ffe ssente ezo sigwobeera oziyina omuntu ge muziteresa mutuula ne mugamba kati gundi yagenda okufuna era bwe mutuuka okufuna ne mutuula mwenna abantu 30 ne mugamba kati tuwadde gundi kati luutu ejja tuwa gundi yennyabo. Okay, tweyanza nnyo omulungi ali ku program Pakasa twogera ku miwaatwa oba engeri gy'osobola okufuna n'okukola mu ssente batugambye mukyala topista nga tutandika program tosaasaanya kingi ku ekyo ky'oyingiza tulekerawo okuba mu competition n'abantu abalala oli awaddeyo obukadde 3 ate gweyagala waayo obukadde 5 bw'otalina kiba kikosa gwe era mu kukola business oba mu kukuza business oba osanga ebikusomooza ayogedde ku bintu bingi ate era ne batulaga amakulu agali mu bwegassi g'emaanyi mukyala tugambye bo mu kibiina kyabwe bakuŋŋaanyanga 1,300 nga buli mwezi bawa omuntu omu emitwalo 9 bye byamuyambako okutandika bizinensi ye. Tugenda kulaba emboozi yaffe esooka ekyo ky'olunaku olwaleero tweyongera okuba torch ku mulamwa guno tovaawo. Ekyanja gye tusinkana omusomesa Stella Malisi ng'ono ekirooto kye kya kusomesa ssomo ly'okubala wabula ng'asomeseza ku mutimbagano. Ekirooto kye kino kyasinkana n'okwagala kwe okugabanya ku magezi ge oluvannyuma lw'okulaba abaana abawerako abali baagala okubala wabula nga bakugwa olw'okuba bali tebayambiddwa kimala. Twagendanga mu maka g'abantu ne tusomesanga abaana nga bali mu holiday oba oluusi babeeranga mu day school nga tubasangayo ku Lwomukaaga nga tubayambako ne concept ezimu ez'okubala ze baali bafunamu obuzibu. Basemera yali yeetaaga okwesitula okuva ku kusomeseza abaana mu maka gaabwe atandikewo ekifo w'asobola okubakuŋŋaanyiza. Kino kyamuleetera okusoomooza okulala okw'enjawulo ng'ate bizinensi ye yali etandika butandisi. Twafuna okusoomoozebwa nga tulaba abaana bamala emyezi 3 ku ssomero kati muba musasula ofiisi nga temugikozesa mwaka akaseera kati ne tusalawo tusobola okukola online nga tutuukirira abaana ba buli wamu kubanga abaana bava mu bitundu bya njawulo. Era essaawa zino okubala tukusomesa online tukusomeseza ku intaneti nga tukozesa kompyuta tuyina ne board gye tukozesa nga kyempandiika oli asobola okiraba. Twamubuuziza ekyenjawulo kyakola okusobola okwagazisa abaana okubala abasomesa abalala abangi kye batakola. Engeri gye tulongoosaamu okubala tetutunuulira bye tusoma mu kiraasi byokka tutunuulira ebintu ebirala. Kati mu kugezaako okulongoosa kwe kuwandika kano akatabo bakayita The Rise of Captain Miss Math. Baagala okugyayo ekifaananyi ky'aba superhero kubanga abaana baagala nnyo
ba Spiderman baani kati ne tugezaako okugatta okubala mu bintu bye banyumirwa basobole okweyongera okuyiga. Okusomooza ku okulala kwali kuyingira mulimu guno gwe yali tategeera bulungi bwe gutambula. Saayina bumanyirivu bwa business kubanga jjukira nava mu teaching practice nenyingira business. Ekyamanyi kye nali mmanyi nti abazadde mbajjako ssente bwe ziti nspendinga bwe ziti nsigazaako bwe ziti kyokka kye nali mmanyi. Eky'omukisa omulungi yakwatagana era atunuulidde nnyo pulojekiti ya GROW. Mu kiseera kino kati ayagala nnyo ssente pulojekiti eno zeegaba. Kino kirina okutujjukiza nti pulojekiti eno tetunuulira ssente za kuwula zokka wabula n'ebintu ebirala bingi nnyo ebitutumula embeera z'abakyala. Saagala nnyo looni naye nalaba option ya grants. Abakyala bali mu bizinesi ebiseera ebisinga bwe kituuka ku nsonga ya looni balina obukwakkulizo bungi bwe batera okusaba ate abamu bwe batalina. Grant weeyambira nti oluusi weetaaga ebintu eby'ebbeeyi nga kiyinza okukanga okufuna looni nga weebuuza ono ssente zinaavaayo mwaka akaseera. Ono akutte ku baana abawerera ddala 7 okuva mu biseera bya COVID amasomero amangi we gaali gaggaddwa. Ono yeeyambisa mukutu gwa WhatsApp nga kwasomeseza abayizi era aliko ebirala byakozesa ebimuyambako okuggusa okusomesa kwe. Tukozesezza WhatsApp gye twasookerako ddala mu COVID era yatutambuza nnyo. Twayamba abaana 7 amasomero we gaali gakyetereeza forede twali twakoze kiraasi zaffe ku WhatsApp. Ono ebiseera bye eby'emmaaso kati atandise obirabako nga bw'atunuulidde obuyambi gaggadde okuva mu pulojekiti eno era nga mu bbanga eriddako ajja kusobola okuddukanya essomero lye bulungi. Tugenda kukola online courses. Jjukira twakatransitioninga twakava mu physical kati tuze online kati tulina okusooka tumanyiza abantu okusomera online then nga bwe tuteekateeka course ez'obbateerayo nti obudde bw'aba tabusobodde asobola okugenda online budde bwonna bw'ayagadde n'asoma. Bawagiddwa GROW, pulojekiti ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Minisitule ya Gender ng'evujjirwa World Bank. Okubala bye bimu ku bintu ebyasomozanga abantu abasinga nga nange montadde naye Stella Maris akyusizza olugendo oba olutambi asomesa abakyala asomesa abantu mu bifo eby'enjawulo yeeyongeddeko omutindo. Tukugamba naawe ali mu buweereza akasente osobola okakola. Mukyala Sekito njagala tutunuulire emboozi eya Stella Maris ku sayidi ey'ebyensimbi biki bye tusobola okumuyigirako. Kati ekisookera ddala mbadde njogera abantu tebamanyanga lwaki bw'obeera ng'otereka mu banka bakukwasa omuntu ne bamuyita relationship manager. Kati kyenjagala abantu bategeera okuva n'olunaku lwaleero banking tugifaananya ku relationship nga bw'obeera n'omwami wo oba boyfriend wo oba baganda bo ky'oyagala bakukolere naawe olina sacrifice oba olina ebintu by'olina okutuukiriza. So embeera ya Stella Maris bw'omuwuliriza obulungi kyali kyangu nnyo okufuna ssente lwa bintu bino. Ekisookera ddala banka bw'ebe nekuwa ssente oba omuntu yenna ffenna tuwola tulina microfinance mu KCW Sacco where I'm a member tuwolera ddala ne school fees naki olina ebintu by'olina okwetegekera nga agenda okuwa ssente bw'akubuuza bw'oba oyogera alaba nti ojja kusobola okusasula. So ekisookera ddala mu kesi ya Stella Maris consistency n'okumanya kye yali ayagala then nekituyita predictability kwegamba banks oba omuntu akuwa ssente ayagala nnyo era eyo training namba nsaba abantu bagisome kweri online kyetuyita cash flow projection yasobola okulaga abantu nti bwenfuna ssente zino kati ndi wano bwenfuna zino kino kyekijja okuddako. Olaba ne bwe tuba tuwandika proposals za funding fe tufuna funding from donors baba baagala stating a problem so yalaba gap zonna funding bwe zikola yalaba gap so you justify nti there is something missing then the second layer no justifying nti kino kyensobodde okukolawo omuntu yenna ayagale akuwe ng'olina kyotandiseeko then ekisembayo kye tuba tutunulira nti singa nkuwa kyekigenda okukyuka kati
ye bizinensi ye yali egenda kugasa si ye yekka naye n'abantu abalala. Kati eyo modo eyanguyira nnyo abantu ne bwe teba ordinary bank ne baba kye tuyita angel funders okujja n'ogamba nti kanteeke bu ssente kubanga oba olaba omuntu gy'alaga. Era wano njagala kwogera ku kintu ekiyitibwa kye tuyita credit appraisal. Bw'oyingira mu bank oba bw'osaba omuntu ssente atunuulira ki? Kino kitera okunyiza abantu bwenkyogera naye kisookera ddala ennaku zino we look at character. Mumbejja yaani. Kubanga waliwo omuntu goyogerako omuntu naga Teo ogenda kwata miliyoni 10 w'omusajja oyo mubbi mufere. Kati Abannayuganda balina okimanya n'abakyala nti toyonoona wojja. Kituufu. Omuntu bw'akuwa ssente kati ensi yafunda, we call it the shrinking world. Mbeera wano nga ndi ku TV ngenda okuvaako omuntu wa Australia nga amaze okumanya nti ndi wano. So abantu bamanye nti kati ensi yafunda bakuuma obwesigwa. Mu character ki kye musinga okutunuulira? Bwesigwa neeyisa njagala tuweko. Omanyi waliwo ebintu ebimu by'otokyasobola kukweka. Kati omuntu bw'aba nga tasasula bw'aba tasasudde Teo kyangu nnyo mu mbejja okumanya nti yo tasasula. Naye n'ekirala waliwo abantu naturally nga bali scattered nga ne bwe oyogera naye bw'oti kati nze ofisi yange abantu bangi abantu abajja naddala abakyalo oba yeewola ayagala tumutaase kubanga ekyo tujja kyogerako eri awasemba naye kati tuli ku kikyono omukyala kye yakola n'abeera palatable kwegamba yeetegeka nti bwe kiba kizigo ne powder yeesiiga nti omuntu bw'amulaba ategeera mangu. Proposals oba businesses tezeetaga kuba complex nnyo. Oli n'atwala nnaku nnyo akyakunnyonnyola kyayagala okukola kati yali on the point. Nze gundi nina emyaka bwe giti ndabye gaapu wano kino kye nninawo bwe nfuna ssente kino kye nja okukola. Ekyo clarity abantu bajagala nnyo. Tweyanza nnyo mukyala Sekito. Mukyala Nabawala njagala twogere ku ngeri gye weeteekateekamu. Mukyala Sekito atugambye nti kikulu nnyo okweteekateeka n'okuba ng'oli clear. Kiyamba nnyo omuntu yenna agenda okuba nga akuwa ssente okwanguyira. Gwe wakikola otya okusobola okuba ng'ofuna loan ya Grow? Nze bwe nagenda mu banka okumpa ssente za Grow ne baŋŋamba ndeete ekyapa ne baŋŋamba ndeete fotokopi y'endagamuntu ne nzigulawo akawunti n'ebbaluwa ya chairman ne bajja ne bannambula ku mulimu gwenkola ne bannambula n'ewaka mu wiikisi 3 baali bamaze okumpa ssente za Grow. Okay, kitegeeza business yo nayo baagirambula? Yennyabo baagirambula. Gusuubira biki by'obadde ng'okola mu bizinensi yo ebyakuyambako okubanguyira okuwa ssente za Grow? Mukyala byasobola okuba nga neyeeteekateeka mu ngeri eyo okufuna ku ssente? Byenkola bwe basanga ekifo nga kirabika bulungi kiyonjo nga ekifo kiyonjo balaba ssente zaabwe ze bagenda okuwa nga zijja kuvaayo kwe basinziira ne bakuwa ssente ezo. Okay, oyina ebiwandiiko bye wali owandiika bye wabalaga? Ebiwandiiko license, bakusaba license ne bakusaba kwosasulira renti nembibawa era kwe basinziira ne bampa ssente nga balaba nja kusobola okuzzaayo ssente zaabwe. Ekitegeeza n'ebintu bino ebitonotono ng'okuba ng'osasula rent nabyo bikulu nnyo. Renti ne license nga buli mwaka obadde osasula. Renti ng'osasula buli mwezi. Kwe basinziira nabyo ne bakuwa ssente ezo. Yennyabo. Gwe gwali omulundi gwo ogusoose okufuna looni? Yennyabo gwe gwali omulundi gwange ogusoose okufuna looni. Lwaki ya Grow gye wafunirako obuvumu n'ogaaka ngende nfuna eno? Looni ya Grow yaliko amagoba nga matini nga si mangi ng'aga bulijjo aga bbanka. Amagoba ga Grow gaali matini ne gampaliriza okugenda okufuna nga tegajja kunkaluubiriza kuzzangayo. Okay, waliwo enkyukakyuka mu bizinensi yo gy'olaba? Yennyabo okuva ne nafuna ssente za Grow enkyukakyuka nnene nnyo era ndabira ddala nga myaka 2 we zinaggwerako ze bampa nga nja kuba nfunye n'ekifo kyange nga sikyapangisa. Enkyukakyuka eri mu kigwe okusinziira ku byolaba mu bizinensi yo?
bwe bampa nalina ekifo nga kifunda nengaziwa ekifo ne kigaziwa abakozi nenyongerako ennyingiza ne yeeyongerako kyemmanyi emyaka 2 weginaggwerako nja kuba nfunye ewange nga ntandika okuzimba ewange nga sikyapangisa. Tweyanza nnyo. Omulungi ali ku program Pakasa, omulamwa wa woyina okujja oba okufuna ssente gwe ng'omukyala okwongera mu bizinensi yo okubeera ng'ekula, era nga mu studio tulina mukyala Sekito nga mukugu ku bya ssente, ate ng'era tulina mukyala Nabawala nga y'omu ku bantu abaganyulwa mu nkola eya Grow Project. Bye boogeddeko bye bimu ku bisobola okuyamba naawe okufuna akasente oba okufuna freedom mu byenfuna. Nkyala Nabawala kugambye nti gwali mu business neyo rent gy'osasula kiraga character yo nti oli muntu omusasuzi. So landlord woba omusasula kisobola okuyamba okufuna ssente ng'ogenda okwewola. License wobeera ogisasula. Naye nga tetwerabidde abakyala tukole nnyo okubaako n'omusingo oba ebyobugagga ebikalu. Kikuyambako kati omusingo guno bagusaba okubanga balaba nti olinayo ekintu ekisobola okuyambako kuwaliriza okusasula loan eyo. Tugenda kumulamu katini ne bwe tudda tugenda kudda n'emboozi yaffe ey'okubiri era mukyala Sekito atubuulireko kati ffe abantu tukozeseza tutya enkolagano oba social capital okakasa nti notufuna ssente mu bizinensi zaffe. Tovaawo. Ensi bwe yatandika okula obwetaavu bw'okusabalira mu nnyonyi nabwo bwatandika okweyongera ng'abantu batandise okulaga okwagala okw'enjawulo eri okusabalira mu nnyonyi. Wabula buli kimu kyali kitambula mpola olw'enkola za mukono ezaaliwo ng'ate ebitundu by'ensi ebirala byonna byali bimaze okudda ku digito. Bwetyo Travelport yalaba omuwaatwa guno era n'etambula mangu nnyo okuyambako zi woofiisi ez'enjawulo mu kitundu kino naddala ezo ezaali zikulemberwa abakyala. Bizinesi yaffe eyamba abakyala ba entrepreneur abatunda travel business ne basobola okuba nga kibagondera okutunda ate nga tusobola n'okubaleetera technology zonna eziri mu ggwanga eziri globally mu nsi eno. Nga bizinesi ekwatirako emirimu emirala mu buyiiya twabadde twagala okumanya lwaki mu bitundu byonna balondamu Uganda okuteekamu ofiisi z'emirimu gyabwe. Omu ku byatuwaliriza okutandika bizinesi eno mu Uganda kwe kuba nti bizinesi eya travel oba ey'okutunda engeri gye basabazaamu abantu. Wetwogerera ne tekinologi eriwo n'ebigenda maaso esiiba ekyuka naye yeetaaga tekinologi eyeetongodde esobola okuba nga fokasi yaayo yakulaba nti tusapootinga batya abatunda travel mu nsi yaffe eno Uganda. Projekiti eno eya Grow bagitegerera ku mukutu gwa LinkedIn era olw'okuba nabo bawagira abakyala abali mu bizinesi ez'enjawulo bwe batyo bayagala nnyo projekiti ya Grow. Twasooka giraba ku mutimbagano gwa intaneti omukutu oguyitibwa LinkedIn. Ne tulaba nga balaga projects ze bakola oba okusomeseza abakyala kwe bakola ne projects ze basupporting ez'abakyala. Ne tulaba nti ebintu bye bakola bikwatagana ne engeri gy'okubangulamu abakyala ba entrepreneur mu nsi yaffe eno Uganda. Nga bizinesi endala zonna nabo balina ebibasoomooza. Tandika bizinesi yali manual nga processes ziri repetitive, bintu ebisinga byakuwandiika era mu biseera ebyo ne tiketi abali mu bizinesi eno bamanyi nti tiketi yawandiikibwanga n'engalo n'owandiika ne peeni ku tiketi nebeera ng'etambuza omuntu. Kati n'okubanga ebintu byonna ebikolebwa either byakuwandiikibwa mu bitabo nga tekinologi ono tanaba kukozesebwa nnyo ku level eya waggulu. Naye kati ffe nga ba Travelport twajja ne tulaba nti processes zino tusobola zi automatinga tutya zibeere nga zisobola okukolebwa omuntu yenna aba mu bizinesi eno asobola okukola ekintu ekyandimutwalidde ebbanga eddene ne kiyimpibwa. Twamubuuza ki ekiyambye bizinesi yaabwe okula n'okuwagira ku bakyala abalala mu mulimu guno. Ye tekinologi yennyini eyo yennyini kwe tutambulira gye bayita global distribution system. Eyo yennyini gye tudevelopinga ne tuteekamu oba tugambe features ezisiiba zikyusa. Features nja nsobola okugamba ebintu nga ebisobola okusoma
ebikola business intelligence nesobola okusoma business yo n'ebintu nga bwobitambuza. Ono alina obubaka eri ebitongole byonna ebiwola ensimbi gamba nga banka okussaawo enkola ezigenderera ennyo okutunuulira abakyala abali mu mirimu. Ndaba nti banka sekita y'abakyala erina okukola loans oba projects ez'abakyala naye nga ziri tailor made okubanga zisuutinga enkola y'abakyala si kubanga ekintu kiri general naye kubanga ziri tailor made kuyinza okuba nti omusingo guyinza okuba nga gu breakingiddwa down okubanga guli easier to achieve, interest rates oluusi nga zikendezeddwako wansi naye n'okuba nti zirecognizinga sekita y'abakyala n'ebibasoomooza n'ebyo byennyini ebisobola okubabangula ne babeera nga babeesinga ku ekyo okukigabanga collateral naye nga programs ziri tailor made for women okubanga zitegeera industry z'abakyala ne businesses z'abakyala ne biki ebisobola okuweebwa ng'omusingo oba biki ebisobola okuweebwa ng'eyo backup gye basobola okwesimbako nga bafuna financial support. Bawagiddwa Grow, projekiti ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Ministry ya Gender ng'evujjirwa World Bank. Nansamba emboozi y'ebyo ebimu ku bintu ebitulaga nti tekinologiya wawa tutwala awo waliwo nnyo ssente. Tulaba abantu bangi bakoseza emikutu gimugatta abantu bakoze ebintu eby'enjawulo naye ye akoseza poto eno okubanga agonjoola ekizibu. Oba onoonya akatale woolaga, oba onoonya bakasitoma woolaga. Kakati gwe omuntu yenna ayina ekirowoozo weekiti oba ali mu bizinesi oba omukyala akola. Mukyala Sekitawe njagala oyambe omuntu oyo. Abantu abalina ideas, abantu abalina businesses, oba abantu abalina already business ng'eya omukyala ono Nansamba bakoze batya? Oba biki bye basobola okumuyigirako okwongera ku ssente ze balina? Omanyi eno topic eno business ya Nansamba enzijukiza bampitako ng'omugenyi omukulu mu lukuŋŋaana lw'abakyala olumu. Kati bwe twagamba abantu baggyeyo essimu zaabwe abantu ne bagamba ffe tuli BBC born before computers. Era ekyo kikuumidde nnyo abakyala abamu emabega. Omukyalo ekisooka yakkiriza n'atambula n'omutindo. Kati tetukyasobola kudda mabega ku kintu kya AI okera ku makya n'essimu yo nga yakyuse ng'olina kwogera nayo ekuwa ekyoyagala. Kati bw'oba okyali mu mulembe guno ng'okyali mulamu olina okugenda neyo speed. Naye ekintu ekirala kyenyiga mu mukyalo oyo nti kiri kye nayogeddeko ekya scarcity mentality. Ye yakiwangula mu business model ye yali teyeetunuulira yekka kufuna naye yali atunulira n'okuyamba abalala. Mpozi ekyo kinaabeera nakyo kyakuyiga eri abatuwuliriza abannayuganda. Ekimu kukikuumidde Uganda emabega kubeera nga buli muntu bw'aba ayagala okukola ekintu ayagala kujjako bujja naye nga talina kyofunamu. Naye ekikulu kyenjagala okwogerako nti ne bwe yandibadde alina idea eyo nga teyeetegekera biri ebintu banka byetunuulira. Ngenda kwogera ku kye bayita bank statement. Bank statement esobola okubeera nga ya banka eyedde eri traditional oba ennaku zino n'ey'essimu kubanga ebeera g'oli agenda okuwa ssente nti olina discipline mu kuteekayo ne mu kufulumya. Eyo statement ogiraba kyobulanga n'embase zikyagisaba. Esobola okusamarizingira omuntu kiringa bw'ofuna statement y'essimu. Nze nali nkikozeeko ne printing statement y'essimu. Esobola okusamarizingira nti omuntu ono ku Lwokutaano abeera mu area bweti. Oba kitegera kye ngamba zino z'essimu zaasinga okuba. So n'okola conclusion kati mu ngeri y'emu bank statement ye yesamarizinga character yo nga tetoli mu bank. Nti ofuna $1,500,000 nga 28 noyo n'otuuka nga 3 the next month ng'oli mu negative. Esobola okugamba omuntu nti bwo issuinga cheque always bouncing. Esobola okugamba omuntu nti olinayo other incomes other than the salary. Oba mukiraba zirekayo mu banka tozikozesa neda nti olina n'awalala wojja. Kuba nze nakola mu banka nga nkola prezo nga ngaba ssente ng'osobola okumanya nti Mumbejja akola mu Bukedde afuna $2,000,000 naye ate alinayo kasaluuni. Kati kiki njagala okwogerako abakyala balekerawo okukatalinga income n'obeera ne bank accounts 9. Kati omuntu bw'atuuka okugatta
abuzaabuzibwa n'abulwa ekifaananyi ekituufu. So ye point gye njagala abakyala bange abawuliriza olwaleero n'abaami bakitegeera. Bampitako mu corporate company emu ne njogera ku kintu ky'okumansa. Abantu ne bavaawo nga bagambye nze kanzingale account n'osanga omuntu ng'alina accounts 8 ate n'ekyo kijja n'obulabo obulala other than bank oba agenda okukola obutamanya busobozi bwo. Kiri expensive naye mukyala Sekito omuntu ayinza okugamba nti zino eno banka kantekeezo okutereka, eno banka kantekeezo okusiga, eno banka kantekeezo banka ey'emu yennyini ebeera ne different accounts nga zikola ebintu byanjawulo. Kiringa okubeera ogw'omukyala mu Mbejja ng'olina abasajja 8 era buli omu ajja kuba alaba. We call it banking prostitution. Yeah, obeera wano nobeera ne wano kati omuntu n'atakumanya kati nze banka yange gye ntereka mu banka emu naye nsobola okukolayo fixed deposit nenkolayo savings eza school fees nenkolayo current account. So bwe baba bangatta naye bayita ba customers baabwe nze ensooka naye singa savings nali nziteeka mu ndala neneewola walala biki bwe baba abantu nasijja ku radda yaabwe. Kati edda ng'abantu balina ebintu ebibafuga okugulawo account nti proximity kubanga eyo bank eri kumpi nedda. Era zina branches ne ku online. Twagulawo office eyitibwa nshuti kitegeeza omukwano. Omuntu nga tunatuuka nakwewola mistakes ezisinga zisooka kukolebwa wano n'okutandika okutereka. Omuntu n'atereka mu banka nagulawo account nga tegwana income ye. Kati abantu abasinga abakola wano sikiwa nti beetaaga current account. Asobola okubeera ne savings account ne card. Oba kitegeera kye ngamba? Sebereza nze ku level yange ey'okutegeera 6 months ago nakebera ku account yange emu nga buli mwezi nduzinga 430,000 nentuula yes ne banka yange esobola okukiraba nengenda nga nsazaamu ebintu byensobola okwavoidinga. Ekimu ku kyo kinali simanyi nti lwenkozesa ATM card yange ne mu supermarket kati bateekawo charge nagenda okulaba nga ndaba 45 unywedde amafuta 45 ngenze mu supermarket. So njagala okubiriza abantu nti mwetegereze nnyo ne statement zammwe kati baziweereza ku ssimu bw'oba togitegeera gindeetere nze njikunyonyola nkugambe zino zoofiirwa zino zoyingiza n'ekika kya account kuba oyinza okugulawo account kati waliwo account z'abantu abamu omuntu akugamba nti nze card gye nnina mpa access ku all lodges ez'amaanyi we mba nga ntambudde kati gwe ofuna akakadde kamu oguddewo account bwetyo webale kutusomesa mukyala Sekito ogenda kutulambulira mu maaso awo mukyala Nabawala kamala okutuwaako ku experience ye. Kakati mukyala Nabawala abakyala bangi batya challenges ez'enjawulo eziriwo ne Grow Project naye okwongereza ku mukyala Sekito byatunyonyodde ku account ne management eya ssente gwosuubira mu ngeri yoba mu mbeerayo biki ebikuyambyeko kubanga ssente zino ogenda oba olina obusobozi obuzizzayo mu mbeera entuufu? Kinyambyeko okuzizzangayo ssente ezo mu mbeera entuufu bwe nafuna ssente ezo ezaggwa era nasigala nsevinga mu bibiina byange biri byegambye. Kakati era nsigala nemmanya nti buli mwezi ssente ze bampa nasigala nsevinga naye nayongerako luli nasevinga nga 13 buli lunaku kati nayongerako. Kati buli lwe bampa omwezi ssente ze bampa zenzijja mu bibiina kuba kati nina ebibiina 3. Wenteeka 1,000 wenteeka 2 wenteeka 3 kati buli lwe bazimpa zinyamba okusasula ssente za mugulu. Nembeera nga tebikuleetera stress. Si bya ssente nnyingi. Waliwo wenteeka 1,000 waliwo wenteeka 2 waliwo wenteeka 5 bwentyo. Sitereka ssente nnyingi nti ntereka lumu 1,000 oba 10 oba 5. Ntereka 3 5 1,000 kati bwe bazimpa omwezi nezinyamba okuzzayo ssente za ggulo buli mwezi. Gwe kiki okoze okukakasa nti ebibiina bino bikoledde zino ssente zo z'oteekayo? Abantu be natandika nabo nga tukola ekibiina kuba kati nze awo nkoleddewo emyaka 10 kati be bantu bekyakolagana nabo era mumanya musobola okugamba nti nze mbadde nfuna guno omwezi nze mbadde ngenda okufuna n'ogamba kati mbadde njagala kusasula ssente za ggulo gwe mpa mu namba yo nze ojja kutwala mu namba yange
kati nze ne bazimpa nenzitwalayo naye era nga bamanyi nti nja kusasula siri muyaayi kuba abantu mpangadde nabo ebbanga ddene. Kiba kirungi okutandika ebibiina n'ofuna abantu beweesiga abantu b'oludde nabo. Kati nze kyekinnyambye okubeera nga nsobola okusasula ssente za ggulo kuba sizikwata lumu mu bizinensi tinzijjemu ssente omulundi gumu ennyingi. Bwe mba nzijjamu bizinensi eba ejja ggwa. Kituufu. Mukyala Sekitto, okwongereza ku mukyala Nabawala kyayogedde abantu okufuna obusobozi okusasula amabanja saagala twogere ku loans okeza gro waliwo n'ez'amasimu waliwo ne abantu abajja ebintu okuva eri ba suppliers ebyo nabyo biyambako nnyo abantu okukola ki okufuna oba okukola ssente omuntu akimanaginga atya mu ngeri entuufu. Kati ekisookera ddala buli kintu kyonna kye tuyita relationship build kitambulira ku mazima n'obwesigwa. Kati wetugira video uli kumpewo nga twogera ku bank statement kati mbadde njagala kwogera ku kyokubiri banka kyetunuulira ekiyitibwa ga capital gwe otaddemu mmeka nga nanyini business kiddayo era wali ku statement omugole yeteekateeka naye n'ekintu ekirala kwegamba management obuzibu obusinga bambi Mr. Mulwana rest in peace was my mentor actually at Standard Chartered. Yayogeranga nnyo ku kintu kye tuyita succession planning kati nga tetunakitegeera naye kati tutandise okiraba kubanga yawummula naye abaana ekintu bakitambuza. Ekyo kyekintu ekirala anaakuwa ssente kyatunulako nti singa onkubira n'oŋŋamba njagala miliyoni 10 nga nze banka nina okulaba management style yo kati kiddayo kwono kyeyayogedde ekya documentation buli kintu kyonna nekyolabanga ekiteetaagisa nti KCCA license nti rent nti bano bansupplyinga nga nzimba hoteli yange nensasula amategula ebyo byonna mu mutwe gwa bank oba mu mutwe gwa naakuwola bikola. So that is other than the bank statement the documentation kiki omuntu kyasanzeewo mu business yo then nature succession oba kye tuyita fallback position. Singa Nabawala akera kumacha God forbid naavaawo muntu kigwateeseteese oba mu management structure ye we tunajja n'asobola okusasula era njagala nnyo omukyalo ono wa Loisha ayina engeri gye yateekateeka abaana be nti Mukama ne bwe yamujjulula business etambula zifu tewali kyakola ki kyabaawo era ku African context ne ku international context olumu gye ntula tugamba nti most of the African businesses zifa in the first 5 years olwokuba baba balina ebintu bye batakoze so sikulowooza bulowooza kwa idea ya business naye okukakasa nti business will stand time nti ejja kugenda mu maaso ne bw'oba wooli ne bw'oba olemadde ne bw'oba otambudde era ogenda n'olaba business ezimu ez'abakyala nze nazirabanga nga ndi mu DFCU nga bw'aba anaatambula n'agenda e China okusuubula ne deposits zikendeera so is it the character is it her presence kati yo business ebe efuuse enzibu etambulira ku muntu neneeyisa ye olina okuteeka system mu place kati ono ali wano mu studio naye era eri abantu bakola so ekyo kyenjagala n'abakyala nakyo bamanye kuba bajja mu office ne bacomplain nga nze nasabye sente za gro si zizo si za bank zirina okuddizibwayo ate ziyamba abantu abala it's like a recycled fund so bwe tozitwala nga wetunudde wekasooka otegeke bulungi omanye biki yes nga tuwumbaumba making sure nti business yo giformalizing eri registered ne bw'otandika n'akasente akatono making sure nti kyoyagala okimanyi nti olabye space erimu akatale akanaleeta business to duplicating akubanga onatunda earring nange nzireete wetaga earring emu mu mwezi gumu so munoonye business mu innovating mugende mu incubation centers mulabe nti ki ekimisinga then making sure nti mulina proper documentation of your business and definitely the most important don't spend what you don't have. Awo omugole aba amaze okuggwa nga buli omu ajjamu yayanira tweyanza nnyo Mukyala Sekitto. Yes Mukyala Nabawala nga tumaliriza program pakasa bubaka ki bw'olina eri abakyala ku nsonga eya ssente nga twongereza ku Mukyala Sekitto kyayogedde okusinziira ku experience yo. Obubaka bwe nnina eri abakyala
ne bw'obeera tolina musingo nga gwange musobola okukola ebibiina ne baneiba bakwetoolodde oba baneiba wookolera ne mutandika ne ssente ntinya nnyo 2,000 ne bwe luba 1,000 ne musuula okumala emyezi 6 osobola okufuna ssente n'otandikawo bizinensi ng'okusuubula amanda okusuubula amatooke okulundira enkoko ewakaawo okulunda osobola okulimira mu kikebe ebintu bwe bityo n'obeera nga totudde butuuzi kulinda ssente ya mwami naawe n'otandikawo ka bizinensi akako naye ng'okatandise ne ssente nti ne 10,000 lw'osuula buli lunaku ne mukola ekibiina. Toyanza nnyo. Omulungi ali ku program Pakasa tubaleetedde abakugu kansubire nti ofunyemu ekyokuyiga olupapula ne peni kansubire bibadde wamu naawe batusomesezza engeri gy'osobola okweteekateekamu okufuna akasente yoyo omugole gwe boogeddeko ekisookera ddala tosaasanya kingi okusinga ku kyoyingiza ne batugamba ekyokubiri karakita oba enneeyisa enneeyisa tebatunuulira mbeera zo zokka wabula enneeyisa mu ssente ebimu ku biraga enneeyisa bye batugambye bank statement mobile money statement ne batugamba abakyala tuteekewo structures business weeba etunuulidde gwe omuntu wekka ebiseera ebisinga olwala ofunamu ekikusoomooza eyinza obutawangaala tuteekewo structures and systems tutendeka abakozi tutendeka abaana tukozese tekinologiya naye ng'era batubuulidde olina okuba n'enkolagana ennungi n'owa banki yo asobola okuwabula asobola okuwa ku bubaka obugenda okuyambako okweyongerako nga tetwerabidde sente zino fine ozifuna sente zino ozikola naye fallback position baani abanadda mu bigere byo ebiseera ebisinga business tuzikola ne zisaanawo nga naffe tuvudde mu bulamu bw'ensi tuteeketeeke abaana basobole okuba nga batambuza ekintu wakola ekintu ekirungi kiyambye abantu bangi lwaki oba oyagala ofe nakyo ebyo n'ebirala bye bimu ku bakugu baffe bye batubuulidde ekyo ky'olunaku olwaleero nga tetwerabidde maanyi ga bwegassi obwegassi ge maanyi omukyala atugambye basulanga 3,000 sente z'oyinza okutunuulira n'ogamba ntono essaawa zino zamuyambako asobodde okugaziya restaurant ye kuliko ne guest house ebintu bimutambulira kwebaza okulaba program Pakasa ekutusibako banaffe aba GROW project ya gavumenti ya Uganda tekebwa mu nkola aba Ministry of Gender ne Private Sector Foundation Uganda ng'evujirwa World Bank takumira mpeera bankumire musire bulungi mweraba. Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yeekulaakulane gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za GROW era nga weewola okuva ku bukadde 4 okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olina mukisa ddala eri abakyala abanoonyi b'obubuddamu nammwe abaliko obulemu enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo okumanya ebisingawo tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 4961 omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya GROW evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola Ministry y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises.